PS waffe nga tugenda mu maaso okubabuuza akalala n'akataano byabadde bitya. Awanjagidde abantu okukolagana obulungi ne poliisi okulaba ng'emmundu ebbiri ziggibwa mikono gy'abakyamu. Tusaba nti tukolaganye wamu ne security, tukolaganye wamu n'abantu abayinza okubeera ne information n'ekusiifu tusobose okulabika nga of course tufuna recovery z'emmundu zino of course ekolebwe. Ssentebe w'eggombolola y'e Bungokho Chris Mafaabi alaze okutya mu kiseera kino eky'ennaku enkulu tetugendamu olw'obubbi bw'emmundu obususe. Kutya era kutukuddemu era tuli mu kutya okungi kubanga tetumanyi kiki ekiddako kubanga kati emmundu bwe zaamaze ne zifuluma police station kati tetumanyi zigenda akola ki. Nze nsuubira nziza ndikomawo okutogomya abantu bange kubanga kati tugenda mu Christmas. Abantu bandi banga bagala zikozesa okumenya ennyumba z'abantu, bagala zikozesa okubbi ssente z'abantu. Mafaabi asabye wabeewo ekikolebwa ku b'embeera esuse obw'omulamuzi. So tuli mu kutya ate nkubira poliisi omulango ne UPDF okweyongeza amaanyi kubanga kati e Bungokho tulina ne insecurity. Gana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo tebadde mbi nnyo naye onuli nti abantu baffe babadde bakomplaininga ku services ezibaweebwa mu biseera by'olweggulo kubanga ffe ababbi batera nnyo okubakwata ekiro. Omu ku batuuze Edison Miria ategeeza nti waliwo obunafu mu poliisi obwetaaga okunogera eddagala. Because this thing has been happening in different parts of the country, but we have now seen it coming to Mbale, whereby ourselves we have witnessed. Agambye nti abapoliisi abamu baasulawo obuvunaanyizibwa bwabwe nga beekolera emirimu gyabwe. Yaffe nejja ekole ki etuyambe etuleeta abasirikale abalala ate babeereko bangi kubanga obubbi busuuse mu kitundu kino obubbi bungi. Buno bwe bulumbaganyo obwokuna ku poliisi mu wiiki 3 ng'ebusiika abakikola batta abapoliisi 2 okuli yali akulira okunoonyeza Alex Wagaluka ne Moses Ongo n'okutwala emmundu. Ate mu kiro ekyakeesa olwokutaano wiiki ewedde Jinja abazigu batta Sergeant Eyagu Simon Peter eyali akuuma omulyango ogutuuka ku nkambi eya Gaddafi n'okubba emmundu 2. Wilfred Masaba yakusakidde eggulu lino.